nga yagala okumpagira ku toilet nga tolina bono ogenda omusogo kulumira eno nagwe ne gakuluma ogajja eno paka nakawa kati totawaana nkwegayiridde jangu ojje wano mu Mawano ku Bat Valley ompagire sente ziwantutte eri ojje wano nzinja kumanya bumanya eri boonojja tujja kwebala kasa tiketi nzitunda ojja ne tiketi nti najja mu muzannyo gw'emitwalo ebiri kati nze nga nzija ku transport nga basigaddeyo nga gumuka kaaga okugendemu emmanju kwata nsonga ezisinkanibwa mu families ku mirimu nduza family zikigasibwa mu family ewawe yawa families n'emirimu buli wamu wonna gukwata ku baana gukwata ku bantu abakulu abaami abakyala na byonna ba bosses betukolera na buli omuntu wabuli ekigambo Mawano kiba kitegeeza tugambe nga ebyambyo niffe tuwakola tumanyi nti lyakoze Amawano era ekigambo ekyo nga bw'okiwulira kiyinza okuba nga ddala bw'okiwulira kiyinza okuba nga ddala bwe kiri nti Amawano kyekintu omuntu kyayinza okukola oba ekintu kyolaba ekikoleddwa nga kigattagatta ebintu bingi ekitakoleka ekitasaanidde wavudde ku kyokola ofulumya omuzannyo guno ogambe nti kaliko okute navudde ku kyokola omuzannyo guno mbadde nkirowoolezzaako ebbanga n'okusinziira bye tuyiseemu neŋŋamba nedda n'okusinziira bye tulaba bintu bingi nnyo neŋŋamba nedda takola omuzannyo guno ebiseera omuntu akola ekintu like ennyimba mizannyo passion ng'akijje ku bulamu bwe bw'abadde ayitamu oba ng'akijje ku mutima bwe kiri kino sijja kugamba nti Amawano kyatuukira ku bulamu bwange naye kyatuukirako ku muntu wange nga yali wange wakumusegere nekibituukako enkolamu olugero kikutwalidde ebbanga ki kintwalidde emyaka 7 okola ki kukirowoozaako ekintu ekyo okuva lukyahapeninga neŋŋamba nedda kakikole emyaka 46 myaka 7 watana kukirowoozaako nga emyaka 39 ng'oluddewo kiki madde ndiddewo ng'ensi ekyanzuganya ensi empuga entwalaganya ogezaako kino nokireka okirowoozaako n'okita naye nageza okuba byempiseemu nga bingi nengeza ku kino n'olaba kino ogeza ku kino ate ne bakulyamu enkwe paka linagenda omuntu n'emyaka gigi ngenda mu myaka 5 kambeeko kyenkola ndabe kiri kitya kangezeeko bwemba mbadde enjavula kangezeeko okutengenena n'asobola okuyimirira oba abantu bananvaamu ne bantanengwa bw'oyogera mu kyokkulyamu enkwe ne tujjukira ebiseera bye wabeeramu nga olimu awo sigaalo nga buli omu awo olinga gwakwatiridde tugenda okuwulira nti baakutega akakutyo ne weegoba mu WhatsApp ogenda okera ku makya nga kifo kyo bakugambye obeera nga awo sigaalo anobye nga bataddemu ekito omulala ze zimu ku nkwe z'ozannya muno nga bijja ebintu Stacia Mayanja bye yakuyisaamu erinnya ki olyogerako nnaati lwaki ekigambo erinnya olyogeddeko omuzannyo gwalimu anti tuyinza okuba ge Mawano ge gamu ge tugenda ozannya nze mbadde nsaba nti abantu bonna abazze bajja kulaba Amawano balabe emboozi eyo gye nayogera ekwataganira ddala ku ekyo kubanga byebimu bye nagasa gwe n'omukwano gwo ne Stacia gwali gukomawa bannange mbadde saaganya okwogera tubulemuko kati kuba muganda wange nakati mukwano gwange ate yakugoba bipaawo ayinza okuba nga yangoba nga kubanga siiyandaga nti yangobe amaguka wali omaguka ndowooza era nali maguka nga directa bwakyogera omaguka nagamba yitaawo afune ku balala wawulira otya okubanga mukwano gwo gobadde weesiga ennyo akedde ku makya nakugamba n'owulira nti yomu yaluse olukwe nze paka kati sikyekakasanga nti yaluka olukwe si yaluka olukwe naye nze mmanyi nti yaluka olukwe yali manejaawe mwena bukakanya kine manejaawe ate yansima busimu teyanjagala banga liwazanyira ebbanga linazannyamu yasooka nandaba naye ndowooza bwe yatuuka awo n'alengera naga nti omukazi ayinza otusaba ssente ate nga tulaba omuzannyo agwefuze nnyo ng'ate abantu bamwagala nnyo abantu bayagala katalina kyogeza tugamba lone wazanyira mu station awo sigala wali tosasulwa asasula emitwalo 3 gyali gimmala bagiraba nga gimmala ku bizibu bye nalina
lwaki omukwano kuti yakuwuliriza n'agamba kubanga oli yali manager no yina nyini kintu n'agamba anti ye mukwano gwange tiyalina buzibu naye yagamba mwanya okusayininga contract manager yaleeta contract nsayininga contract yavaako obuzibu yannema okusayininga nga nina omuzannyo kubukedde naye bagamba nti badde nsaba mulindeko sijja kusobola kusayininga kati naŋŋamba nti kati ki ekiddako nanzire nnawuganya okusayininga ate ebintu byetugenda mu bya contract abantu beevula naye bw'oba oganya okusayininga simanyi manager kyanansalawo ono gwe yagamba oba manager walema omulaga ebisambi bye bitereka tekyaliwo ekyo kyokka baalamu tekyaliwo ekyo tuyinza obeerawo nga yali ayagala kulaba bisambi bitereka kiggwe n'ojeema tekyaliwo ekyo saakirabali nange ebintu byenneekanga bwekazi kuba tewaaliwo okuyomba tewaaliwo olutalo ate ekyo ne tukivaako ebintu bibaawo bantu bafiirwa obulamu naye obulamu navaayo nga mpulina nentandika nengenda ku toilet yange twogere ku toilet basooka kugoba museshololo kwogere otalinga okubeera ku mulyango gwa toyi ate kati nandwadde nkola ki nalina obulamu bwange nali nemanyi nti awo tetuzaawo akasente nja kuba nfuna nsobole okusasula ennyumba nsobole okuyambayamba kukuba sente zaaliwo ku toyi gye nali paka we nalaba nga nnemereddwa nennumba toyi tusobola tuleko obulamu bwokusolooza akasente ka toyi naye gwe olinalo toyi tebeeka olwo wa short call nga asasula mmeka longo call olwasooka naye bwegayitawo omwezi nembongeza bonna 5 oba oli ku longo call oba oli ku short call esiringisa bita wagenda okulaba nga oli akulimba wa short kuba ageze mulongo omuntu ogenda okufuuyisa nomalayo eddakiika 3 oba okolaki ng'olina nziku otonyeza kiba kiki ekyo kambongezi embongereza wamu gwe mulimu gukyaliwo gwa toyi gwa toilet mukyaliwo kati wagagawala gwe boss wateekako abakola akola gyali omukola nange nali nkolawo bwomu era nakati nkyakolayo lwaki mugaba katippi katono nze ngaba nnyingi kuba nasente nazongeza nasooka gaba katono katippi naye kasannamanya nti bambi abantu behind size ezimu kati ngono aliyo nizo muwa katoilet bali kati aliyo muwa toilet kupanga oyo muwanamba namugaji yakona omwongeza ku 10 lwaki omuwa namba kimba ntwala namba kati mama kato mwayenkana ki ndozo yo mwanya nedda simuwanya olumbaze kusobola nedda ayagala omuwagira kati toyi zino ziriridda toyi zirina kawa ku bondi ayagala okuwagira avena agatwale nakawa bannanga ayagala okumpagira nedda ajje mu show ati kyekibadde ngenda bannanga ayagala okumpagira ku toilet nga tolina bwona ogenda omusogo okulumira eno nagwe ne gakuluma ogajje eno paka nakawa kati totabwana nkwegayiridde jangu ojje wano mu Mawano ku Bat Valley ompagire sente ziwantutte eri ojje wano nzinja kumanya bumanya eri bw'onojja tujja kwebala kasa tiketi nzitunda ojja ne tiketi nti najja mu muzannyo gw'emitwalo ebiri kati nze nga nzija ku transport nga basigaddeyo nga gumuka kaaga okugendemu emmanju ajja kuba ku firi ajja kukigattira kale okutwalize wamu weetongodde nosalawo okola ebibyo natongodde naye nga nkyazanya ndi mu female performing artist ow'omumbejja ssebo Mariam Ndagiri wosivaawo oyo ne bwangoba nnemera ku mulyango gwe ensonga zo lwaki bonna wagize ono aliya gwe walonze okuba director script writer okwandolinga omuzannyo gwe kuba amanyi kyakola kyekakasa muzannyi muwandiisi bw'ategeka ekintu takyetegekesa oba mwina bye mufaanaganya baamufuumula nawe baakufuumula baamugobawa waliyo mumanyi oba omuwulira ate mu bigundi akyaliyo mbozi z'amalwa ziriruddawo olaka mwina gye mufaanaganya mbozi z'amalwa sizimanyi gwali muzannyo embozi z'amalwa sijjukira saazirabako aliya bakugoba mu mbozi z'amalwa ogambe tokyabijjukira ani yazingobamu ate okyaliyo ziriruddawo zikyatambula yali azitambuza ozirabawo tokuba nnyo mbuuza
Buuza tuli mawano, please. Kyokka gwe wali oziyimirizaawo. Tuli mawano. Te mukyanywa n'akacaayi wali ku Coffee Plus. Emboozi z'amalwa is a brand. Gye sitayagala kwogerako. Koze erina olugendo lwayo. And waliwo ebintu etusobola kwogerako nti gambe ntya. Era gwe bitugambe. Nali wanko Katolo Bwama gye natandikira stage. Nga sinagenda Wakato nasooka mu film. Bwe nave Wakato Royal Theatre yavaawo. Diamond Sembo yavaawo. Navaayo ne nkola ekibiina. Nenkinendo kinga wana ekibiina eyo Bati Valley nali njabizza. Bwe navaayo byavaawo. Kati emboozi z'amalwa tuzireke. Zo zavaawo. Weziri. Ziri luddawo. It is a brand gye tosobola kujjaawo ne bwoba oyagala. Ku mwembi zaali zaali. Zaali zizo. Watya. Nedda saatya but nze mama wange yankuza. I think ndoza mwagala nnyo okulya byenjogera ate tebijja bifuna. Mama wange yankuza. Nyina ebintu ebimu bisitalina nsonga lwaki ndennyonnyolako. Kozi bwe nali mpita okukola saasooka kunnyonnyola ggwanga. Kati lwaki bwe ziba ziyimiridde ate nnyonnyola eggwanga? Waliwo? Kati lwaki mbamba nnyonnyola nti muna ezayimirira kubanga twali akatogo ate akatogo yetukavaako aye ne tunywa obuugi ate ne twanywa obuugi. Sema unyonnyola bafaani abali babaagala. Si kya buntu bafaani batulaba nga tuleese something ne batwagala. Bwe kiba kyayimirira bafaani bagende n'ekyo. Waliwo ekira ndakayisa waali. Buli omu bamufollowingire waali. Until Allah lwali yagala omanyi okugatta ebintu Katonda yasalawo nti nkugasse ne kino mukole kino. Bwe kigaana tukozeko ku TV ez'enjawulo. Lwaki temumbuuza lwaki wava ku TV yasooka n'ogenda ku yokubiri? Lwaki wagenda ku yokusatu? Why that? Yokubiri gye wasimbayo kolayo wadduka ne sigino yaggalawo. Kyokka bannange munsetsa. Ye wadduka ne sigino. Zina YouTube channel weeri. Zina Facebook page weeri. Zina kizayina ebyo, right? Webiri. Nadimini kwali kwendi. Kwendi. Kwoli adimini. Tekaya kintu lwemba kyagatti. Kwendi. Eyo brand okimanyi kwe. Bisambi akwesiga ki okuba nga oli director ku guno omuzannyo? Kubanga ali omu mu ggwanga. Teri yali ya mulala. Ekyokubiri kyenagala mbajjukize ndi w'amaanyi mu ggwanga. I think kyava naye yantrustinga n'amanya nti nno nja mukolera ekintu ekisinga okuba ekirungi. Ebintu bino nayagala nnyo mbiwummulemu olwa this that. Naye bwe yaŋŋamba ne mugaba Bisambi being nti it's your first play. Kubanga bw'oba otandika ekintu oba tomanyi bwe bawandiika muzannyo bwe bakola stage bwe badirectinga kati olina omuyisamu eno process naye asobole okusitandinga oba oli awo ogwokubiri ajja kuba ayize bwe bakola ebintu bino. Kyenvudde nagamba nti ngenda kubaawo nkole naye lwakuba manyi era kyovaamu tekisigala kyekimu. Nedda gweoyagadde kuggusa lubimbi lwo naye abamanyi bangi but omuntu anoonya n'omuntu gwawuliriramu emirembe gwamanyi nti ali ajja kuŋŋamba kino nti kikyamu ddala kituufu ng'akijje ku mutima nti kikyamu ajja kuŋŋamba tokola kino nga takiŋŋambye mu bubi wabula nga njagaliza. I think ensonga lwaki yanneesiga era agenda kufuna ekirowoozo. Bangamba tosobola salako. Okusala takisobola tomuwa buzibu. Bana tosobola salako. Omuntu oba olina obuzito mu magulu ki ekikusazaako? Kadde mwako. Tobulina. Kadde mwako. Aliya Isambe tugenda kubotambulanga n'ebisale. Tubulire date ebisale na ennaku z'omwezi mwenda 14, 15 Oktoba tusaba okulanga ku independence. Bane mujje mumpagire Bisambi Bitereka. Abayimbi bangi Justin Nantume mwali yantume erinnya Bisambi Bitereka. Nganzirayo mu byange bwe banyine byange. Aneti Nandu jasenga waffe omulungi ennyo. Nganzirayo mu byange. Tuyinamu ne Baluna Bagenda okusoma amawulire waali. Tuyinamu abazannyi. Kubanga abantu bensi kati banala basirirayo nga babuuza lwaki Bisambi. Tuyinamu Aneti Nanzirinze. Nga 15 tuyinamu Mukisa Shifana Mutebi. Tuyinamu abazannyi Stickman mu Sudaani.
tulinamu abazannyi bangi, tulinamu Sarah, tulinamu Joyce, tulinamu Chukamba, oyo naye waali ekikulu mwoli kyokutuma Bisambi Bitereka bannange tugenze kuddayo mabega kyantumisa Bisambi Bitereka oli yalaba nga nnina ebisaanyizo n'alaba erinnya lye baali balina okuntuuma ne libabula nabaga nti naye omukazi okusinza ku byalina katumuwe nantume najja naŋŋonomolako erinnya begapa era kyova olaba sisalako yayogera yeewuunya